kyoba oli awo olutalo olw'omwezi lutandise ozitowa mu nzitowa yalwo waliwo ebintu biri 8 gwe bisuubire mu lutalo luno kwe Amerika ne bweba evuddemu gwe suubirayo ebintu 8 kati nga bimenya Amerika oluvannyuma lw'omwezi olwo gw'osobola onogaana edda kati level weetuusa Amerika wotandise okunoonya yugira tunoonye banywanyi b'emikago tugulewo state of Hormuz ne badduka kwega soko osule gavumenti yegaanyi kale iwe eggwanga ligaanyi ngenda wamba ngenda nzigaddewo Hormuz ngenda giggulawo ku mpaka ennemye kati ngenda wamba Kaga Island tucha oba otegedde ebintu ebyo watandikira ku kinene ogenda ogejja faamu tugenda nti olutalo lukalubye mu mwezi omulamba naawe tudde nti waliwo ebintu biringa 8 abantu genda bitu n'oluvannyuma lw'omwami mu mwezi guno naye ng'ebisinga mu byo bigenda byabeera a few moments later ti Amerika weeviira mu lutalo waliwo ebintu 8 bye tulina okwekkaanya ekisooka Amerika tegenda kuddamu kuba super power osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olwaziza n'okusoomoozebwa okulala asa tuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nina ziwa amuza kyeyune abangi tumuyita Lasta Baga agenda kubuuzaako tugenda tandika okwogera ebigambo Lasta tukwaniriza buuza abantu banne tubabuuzaako nga bulijjo Rasbag Zwamuza kyeyune mwebale kubeerayo mwebale tugoberera oba oliawo n'okunnyonnyoka kino nakiri here and there nyongera obbabuuzaako leero Sunday tuli mu weekend otherwise twongera nnoonya mami Jenny Baleche wangamba yakwata State House yetu kyamnoonya tuyinza n'omutandika omuntu kwata ku bulenge otherwise tubabuuzizzaako ne program ennungi nga tibwe tutatera kulandaga nga tubuuza abantu sokubawo ennamba tutandika ennamba ya Rasbag ebeera ya 0703 511 589 0703 511 589 so blessings program ya kabi tweyanza nnyo tweyanzege Lasta Baga olunaku olwaleero ngenda kuzomwezi 29 tugenda kwogera omwezi mulamba oguyise nga Amerika ne Israeli bakoze ebikwekwete by'enjawulo okulumbagana eggwanga erya Iran ebikwekweto bino babikola ngenda kuzomwezi 28 omwezi ogwa Febu gwe mwezi oguwedde kati olunaku olwaleero nga 29 olunaku lw'eggulo ku lw'omukaaga nga 28 ebikwekwe olutalo lwawezezza omwezi mulamba olutalo luno okuva lwatandika okusinziira ku bitongole ebirwanirira eddembe bigamba nti abantu 3,461 be bakafa okuva olutalo luno we lwatandika kwabo abantu 1,551 babadde bantu ba bulijjo ate kwabeera abantu 236 babadde baana bato kati abantu abo 3,461 be bakafa mu mawanga gonna agaliraanyaawo okuva olutalo luno lwatandika si mu Iran mukka kati mu Iran okusinziira ku bibalo bagamba nti abantu 19 be bakafa okuva olutalo lwatandika ate abantu 2,000 n'okusoba be bakafuna obulabe kati bino bisinzira okuva ku Red Cross ne Red Crescent Societies ku lunaku olwokutaano bwe bategeezezza ensi abantu 104 ku bana bakafa bannamagye b'eggwanga erya Iran kwabo ng'otwaliddeko n'omukulembeze w'oku ntikko Ayatollah Ali Khamenei eyafa ku lunaku olwasookera ddala ebikompola bino bwe babironkinga kati amawanga agaliraanyaawo mu Iran Lebanon okusinziira ku kitongole kigamba nti abantu 1,189 be bakafa mu ggwanga erya Lebanon okuva obulumbaganyi buno bwe bwatandika kwabo kuliko abaana 124 abasoba mu 4 be balwanya ba Hezbollah era be bakafa mu lutalo luno mu Iraq abantu 10 be bakafa ku lutalo luno lwatandika mu mwezi mulamba mu ggwanga lya Israeli ku lutalo lwatandika abantu 19 be bakafa okusinziira ku bitongole bino bwe bigamba mu United States abantu 13 naye abakonfamingiddwako bali abantu 6 mu United Arab Emirates
abantu 10 be bakafa ku bulumbaganyi Iran bwekozeeyo. Mu Qatar abantu 7 be bakafa ku bulumbaganyi Iran bwe yakola ngena kuzomwezi 22 March. Mu Kuwait okusinzira ku report ezivaayo n'abe bitongole bagamba nti abantu 6 be bakafa. Mu West Bank eri mu Palestine abantu 4 be bakafa. Mu Syria abantu 4 be bakafa okuva olutalo lwatandika. Mu Bahrain abantu 2 be bakafa okuva olutalo lwatandika luwezezza omwezi. Mu Oman abantu 2 be bakafa ku bikompole byakolebwa oba ku bulumbaganyo bwakolebwa ng'enaku z'omwezi 13 March. Mu Saudi Arabia abantu 2 be bakafa. Mu France one France soldier kitegeeza nti oyo ndowooza yasangibwa eri mu ddwaliro. Mu France omuntu omu mu Faransa eyakafa. Okusinzira ku bitongole bino bigamba nti Iran efiiriddwa nnyo mu bulumbaganyi buno ku lw'ensonga nti we wali eddwaniro. Njagadde okutemera okusinzira ku bibalo bino bye batuwa okuva luno we lwatandika. Nyina Lasta Baga omwezi guweze gwaweze olunaku lw'eggulo nga 28 okuva America n'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Israeli bwe basalawo okwegatta ne bakwata ebikompola ne babikuba mu ggwanga erya Iran. Mu bikompole byasooka n'omukulembeze Ayatollah Ali Khamenei teyasobola kubeera nga asimatuka mu lutalo olwo oba mu bulumbaganyi obwo. Kiki ekiriwo mu mwezi mulamba? Biki bye tusobola okutunuulira okuva olutalo luno lwatandika nga 28 February? Singa obukulu mwana tweyanziza tukomyewo nate ku nsonga z'abasajja aba Iran. First and foremost nga woge kiki tuyinza otunuulira mu lutalo luno twetaaga kutunuulira ani ayina ki essaawa zino wetuli. America ne Israel mujjeyo kye mwali musuubira oba Iran eraze ensi kyebadde tesuubira. So nga all in all nze njagamba nti oba oliawo kiki tulina otunuulira mu lutalo lulinaga twayogera ku bintu byali bisatu twayogera ku pressure eriwo at home ebintu bwe bityo. Kati nga bobuze tugenda tunuulira kimwe kiki tuyinza otunuulira ku lutalo luno oluwezezza omwezi. Ze kinene kino kyenninga kyendaba nyinza obutava ku strategy gyendaba America gyeri mu kuleyinga okuva mu lutalo luno. Kyoba oliawo olutalo olw'omwezi lutandise ozitowa. Mu nzitowa yalwo waliwo ebintu 8 gwe bisuubire mu lutalo luno. Kwega America ne bweba evuddemu gwe suubirayo ebintu 8 kati nga bimenya America. Oluvannyuma lw'omwezi olwo gw'osobola onogaana edda kati level weetuusa America wotandise okunoonya juga tunoonye banywanyi b'emikwago tugulewo state of Hormuz ne badduka. Kwega soko osule gavumenti yegaanyi. Kale iwe eggwanga ligaanyi. Ngenda wamba ngenda kunzigaddewo Hormuz ngenda giggulawo ku mpaka ennemye. Kati ngenda wamba kaga Ireland tucha oba otegedde ebintu ebyo watandikira ku kinene ogenda ogejja. Faamu tugenda nti olutalo lukalubye mu mwezi omulamba. Naawe tudde nti waliwo ebintu biringa 8 abantu genda bitunula oluvannyuma lw'omwami mu mwezi guno. Naye ng'ebisinga mu byo bigenda byabeera a few moments later. Ti America weeviira mu lutalo lw'ebintu 8 bitulina okwekkaanya. Ekisooka America tegenda kuddamu kuba super power. Singa eruvaamu. Nga si mpanguzi. Ne bwe wangudde naggamba Iran tesobola kufuga za America. Naye ate America tesobola kuvaayo nga bwe yagenda, ate tesobola kuvaayo na buwanguzi nga bwe yakola ku Saddam, bwe yakola ku Gaddafi, byekoze ku Bamadula Manga others. Ejja vaayo nga bwe yava mu Afghanistan. Ate na Afghanistan kyali kale. Kuba mu Afghanistan tebamufiiriza bana aba Iran. Bana abira balina ebintu bye bakoze nga olwo ebyo twayogera ku Islamic Defense System ze nuclear kana odagala kuba ali yatargeting ze nuclear plant za Israel. Ebibuga bya Israel engeri gyabisoganya. Mu Iran zine enseetode nti ate ekya Afghanistan kyate kituka ku Iran kyakoze. So kati nti kino America kimuteddewo ejjinja eddene. Nti essaawa zino bwe tugamba nti America tagenda kuddamu kuba super power nti n'essaawa zino edde kirabika. Kyono omuvubuka akwerizeeko naye ng'ate emabega w'omuvubuka waliwo oli gwe tugamba nti myaka egijja China agenda kuba munene. Ebyo byemu ku katuzireete zonna lumu. Esooka ne tugamba America tagenda kuddamu kuba super power. Singa olutalo lumulemerera ne bwavaayo kati ne we luggwera wano olutalo lwa Iran lwakutta America tagenda kuddamu ba super power. Tugambye ebimu bijja bya a few moments later ayagala awakane. Ekyokubiri America egenda kufiirwa emikago n'endagaano ez'enjawulo across the world mu nsi yonna nga onogamba aba Asia bajja giramu
Middle East eteguke, Europe, ezensi. Olutalo lwa Iran luno America weruviiramu egenda kufiirwa emikago mingi egirimu obusuubuzi ebyobukesi ebyamaje n'ebirala. Ensonga oba ogitegedde. Ensonga eyokusatu America egenda tutandika okufuna ebizibu ewaka. Owulire nga beekalakasa beekyanga agenda ojja emirimu batandise bya impeachment. Ogenda kuwulira nga ne Trump oyo nagamba batannavaako bayinza n'omutta. America olutalo lwa Iran lugenda kuddayo ewaka waayo. Kyeggali ne bwaluvaamu kati lulina okuleetera America ebizibu ewaka. Ekyo kyakumeka. Kyakusatu. Ekyokuna wagenda yita ebbanga ttono nga America wevudde mu lutalo luno dola etandika okugwa. Andi Gambia few moments. Ye president agenda okusooka dola okugendako sigini kyaye. Tulinze nze nagamba abantu oyo Trump ye America agenda osuula America. Kage musajja agenda osuula America. Teriyo president wa America abadde kipaku nga Trump. Wali sajja bagitanga Roosevelt nakigambako ntero kyogerako ekyazimba Panama Canal. Kyali kiraalu naye he was so strategic. Owotegedde logic. Nti groomed somewhere no ite simanyi ojuye byotogere ebya meya we. Ne Trump from nowhere anajja naga statement ya mama wa Trump. Yagamba? Nagamba statement ya mama wa Trump. Ngamba yagamba however much is an idiot but he remains my what? My son. Kwe ganga ya ina character jalabye mwana ingono ga wadde omwana ono ojuye omuzadde gwe twayogerako yagamba omwana wange bwatyo. Mujjukira. Kitegeeza nti waliwo omuzadde kyasobola olaba ku mwana we. Naga wadde ali bwatyo naye ye mwana wange. Kati ate oyo omuntu bwatyo. Ojjukira style za Epstein. Ng'ogyeko Epstein n'ebyo ebintu ntubwe ebiti ebifaanagana simanyi misango gy'abakazi ebyo ebikudduka emisolo bijjukira. Nti America batefunako president ali mu kikanga bw'olaba ekya Trump. Kyokka ng'oyo ye musajja atamenyeka ku mutima. Mwenje waito mmenyeka. You reach a certain time nokkiriza nti wano nno nakoze ensobi. N'ogopa ojjukira style character ya Obama. Character ya Bill Clinton. Nti waliwo otuuka n'obanga naye ate Trump yetayagala kukkiriza ne bweba akoze ensobi. Afazali zogamba it was MS that told me we should do this. Afazali akitikono naye nga ye akulaga talina nsobi. Kati oleni olo ne bwana agamba ebyo kyolese mbajja sayininga ku sente ya ku dola ayagala kisigini kya yegende ku dola. Mwana twajja kwekola amafujjo naye ensonga ey'okunera tujijje ku dola nti wagenda yite ebbanga ttono dola egenda tutandika okukendeera. Kati baga nalabye ensonga 15 America zeyawadde Pakistan ezitwale mu Iran. Iran nekomyawo ensonga 5 enkulu ngegamba nti America bwebango oyagala nteseganye naawe soko ozzeewo buli kimu kye wayonoona naye bwe kirema tugenda kulumba amawanga agakuliraanye tukube ebisingako ku ebyo. America ne Iran ng'omwezi guweze mulamba olutalo nga lukwajja basobola okugenda mu nteseganya olutalo luno ne lukoma Middle East nefuna emirembe. Ebyo byonna byagala kujja nyo twayita tactical withdrawal. Naye mbadde nsaba nnyongere okulaga malireyo abantu ebintu ebigenda okujja. Ekyokutaano Iran egenda gejja eyongere okufuna akatale mu nsi yonna nga mu tekinologi mu byokulwanyisa ebyobulimi n'obulunzi. Ng'olutalo lwa America ng'olutalo luno lwerimu luwedde egenda kufuna akatale mu nsi yonna ak'ebyokulwanyisa ne tekinologi. Ekyomukaaga China egenda kweyongera amaanyi. Ekyomusanvu buli semazinga agenda tandika okwekolera ku nsonga zaayo. Europe atuule wakaaga amene edda njagala kino. Middle East yayogera bibye Africa, Asia, buli continent egenda tandika okwekolera ebyayo. N'ekisembayo ekyomunaana buli munywanyi wa mukago wa America agenda tandika okufuna abalaba ab'ebbalirirwe. Gobo otudde wali mukwano gwa America oba gwe Saudi oba gwe Yemen oba gwe Qatar oba gwe Israel obaani otawulwe lumba bivira mbagenda funa abalabi abawerekera kitwalibira ki aftermath. Totawulwe ne lwe luggwa waliwo abali awo basirise bwe banawude kati abayu houth batandise bawulidde bazzeemu batandise okubba emmeri ezibadde ziyita ojo abali baba wakasente ne basirika kati bazzeemu. So ebintu ebyo munaana tubitunuulye byonna bimenya America ne tukomawo nti America ye inotuula designing program tuvuddeyo tutya nga bino ebimbe twogerako tebitumenye. Interest ya China tatuleka misinde, Iran tatuletako nnyo mababba, mikwano gyaffe emikago tukyali ne bakyali baffe n'alyoka aleeta ensonga z'oyogeddeko. Mukoona yasooka n'akubira Putin n'aggambako ani akuba Omumerika ng'agamba boogere n'akasajja bave mu lutalo ye Putin n'amugambya
ebintu bino gwe bitandika n'ayogera ne China nga sibirimu ebintu ebyo kyokka before that basooka kudduka wa Papa yabaga sina gatambala abo basajja nga bali mu kisiibo kyabwe banoonyeza Pakistan kati Pakistan yena abaga sina bingenda kwogera na musajja muleete bulesi ensonga ze mwagala nze nzimutwalire n'aziteeka ku lupapula ensonga 10 n'ezo n'aziwa omu Iran yo mu Iran we zaatuse n'agamba mu Pakistan ffe tulina budde buteesa na America naye bw'aba yawulira nti ayagala okuteesa ffe sooka omutwalire zino ezaffe 5 ye zaaba asooka okuyitamu Pakistan nakolanga messenger nazaayo n'abagamba ekiri omusajja nayinza okuba akyali mugumu naye naye agambye musooke mutunulemu zino nga tannabawa bubaka kuva gye mumuwadde mumusooke mumunnyonnyole zino 5 kiri kitya ne badda mu kamooli ekisinga okwewunyisa Iran yeereeta kiremiya Iran eraga nti ekyayagala olutalo no kyegambye nti waliwo kyeyagala luve ne mu Middle East luddeyo ewaka gwe ssente ziyiweeyo gwe yamba banywanyi b'emikago gwe kola buli kyonna naye ng'onuula ekonomi yo onuula nsi yo bali be wali omanyidde okunula wamma NATO mujje wamma European baagaana okuyingira olutalo kati gwe kwata ku ekonomi yo sente zijje mu nsawo yo ye Iran yagamba ffe weetuli ate munnairwa kuba Katonda ono Iran yali yeetegekera olutalo n'emyaka egisukka 10 sure olutalo ye yali ekimanyize n'agamba gye twayogera Kagame n'egamba oli bw'akwatanga abantu be n'abateekamu obbalaga common enemy abantu basobola n'okusula enjala okumalira emyaka n'emyaka naye nga bakimanyi ye North Korea ebbanga lya North Korea lyonna bakimanyi omulabe mu America kano ka South Korea kaganda kaffe tujja mukuba gwe tujja kwekuba gwe nja kukuba naye America ye mulabe jukira tujjera leetako okuwaka wa Korean Peninsula America yali baali bagifulumizzawo mu Korean Peninsula kati ate weeri katasobola kudduka waliwo business interest nyingi yali erina okuyiiya engeri yonna neeyuzaako ka South era ka South bwokatwe kali waliwo naweera kwegamba omukutu waggulu waliwo South Korea wansi waliyo Japan kati waliwo omukutu gw'amazzi ogugattera some areas kati abakubanga North Korea yenna yatawalawo nga mukwano gwa China mukwano gwa Russia ne Japan baali badde bamufugaza omwalo guno gwe baali guwambye nga Amerika bamuzza kuwe kati yakutulawo obukutuzi era ye tujja kwogerako kwoyo kiddayo nti baba North Korea bakimanyi America ye mulabe kyekiringa Russia yakati budde terinayo mulabe kujja kwa America Soviet Union okuva lwe yagwa Russia yakyusa obwanga n'ebutunuuliza America paka nga America efunye ekizibu ekinene Russia eri weweera so Russia ekyalina obusungu kwa America Russia kati ate bano be bazimba bonna bali anti-American omanyi okuleeta omukulembeze nga ye ojula Ayatollah gwe batta Khomeini ye kyeyasembangayo bagamba mu meeting zaba kwegamba ba elders ne kwegamba basajja batulanga ku Supreme Council nga ye abagamba mulonda nze nganze advise yange eri nti mulonda omuntu asinga obutaagala America kweganga kyo kibalimu muli kati n'aba Russia nakyo kibali mu mutwe buli ajja ayina osooka n'asomesa eggwanga lyo nti omulabe waffe America bagamba Putin alina ebisenge ebimu gy'ayingireyo mu Kremlin White House ya kwegamba State House ye Russia naye mbwe ebisenge bw'aba ayingira enkubo zaazo baziga flaga ya America lwaki mbu bunaku bulwabayita mu nkubo ezajjukira omulabe w'eggwanga America kimuleetera okujja ati kwekatalina beerawo nga tamulabyeko batamujjukira kyekyabagamba omusige flaga y'omu America buli waba ayitawo mwezi enkubo aba alaba ono yatuvira ekyekizibu ky'eggwanga era mbaŋŋamba n'ebimu ku byamuweesa obuyinza byebyo kumumanya nti ono omusajja tayagalira ddala mulabe wa Soviet Union nti omulabe wa Soviet Union ye mu America oyo Putin strategy yonna gy'alina Europe mwabasobola mu America so kati bituzaayo wali nti ono ye omurasha kyekimu ku byamugana n'okwogera n'omu Iran nti neddeko watandika ensonga zo sigenda kukuyamba olwedde nze wammenyamenya dda kati oli omu Iran ye atudde eri olutalo ayagala luwanvuyire ddala kituzzayo nti emyaka ngaaga ng'amanyi omulabe we ng'omusovieti bwe baamumenya eri myaka gya 9 n'akiteeka mu lugero yingira 10,000 ng'amanyi omulabe wakayita emyaka 26 bali kuwoya omulabe ogwo
ngawe gambye North Korea kiteeka mbantu be kuva ku ndoza 5 ku Kimu omukadde jjajja baba manyo omulabe ye mu America so kali no mu Iran kituza wali kyejogedde nti emyaka egisoba mwaga nga Iran ekolerera America tekolerera Israeli tekolya bana aballa America mwe mujjanga ba others eno ntwachogera ntigoza isinga Iran ne Israeli bayimya kwekuwoza Israeli ali badde na byagamba kaga tuwachituka nti omuntu amaze emyaka abi tosobola kuŋŋamba nti gowo omulumbi ogenda mu malaga mutwala kituza ku kiri kyogedde Iran alikanga yagala luwanvu y'olutalo ye lwaki aluwanvu ya 1 kugambya yagala nnula economy ya America naye so ye Iran tanaba kutuuka kwagala kugenda mu nteeseganya kati waliwo n'emizinga gy'atannaleeta ebyokulwanyisa by'atannakozesa nga akulaga nti ze sigenda kuba erikana akadde yekye yagambye nti bw'oba yagala tolaba obusungu obulaja ng'owamba akazinga kanga kebayita Kaga Island Iran bwaga alla kaliraanyi kalina amafuta mangi agakaliraanyi ate sekendire kali mu kifo nga we kali amazzi gaako mawanvu kati kyangu emmeri yosembera ku lubalama kati bakazimba nga n'ebintu ebyo nga ogamba essengejjero ly'amazzi essengezo ly'omunnyo amafuta bakolerawo activities nyingi ebikwatagana ku mafuta ga Iran emmere ya nga bakolerawo emirimu mingi n'okuloadinga kakola emirimu gya Iran mingi economically kati America agenda wamba kano ye Iran agamba wamba akazinga kana America tasobola kuveeri najja akawamba nga talina gwakozeseza wano wa mukago kuba ne wajja ku mazzi mulaba naye alina bano abanywanyi bayagala asooka asemberere amanga be mulimu UAE ensi ezimu eziranye akazinga doza ne kata yabagambye omwennyonyi efulumawo oba omuntu yenna afulumawo najja kazinga kano ng'afulumye musimu ekinaddako temwekyewuunya ngenda bakuba yagambye ngenda kwozaawo UAE kiruzeewo ku kiri kyegga nti alina ebyokulwanyisa by'atannakozesa nga bwe twayogera ku Ukraine ne Russia netugamba kugoza Russia ebyokulwanyisa byaweddeyo alina negirigize bayita simanyi supersonic simanyi hypersonic missile kontinente zidu kyoga zaweddeyo nga ali wano mbuyerega ne Ukraine bamanya nti atoleeta kino mu budde obudde kituzaayo ku kintu olutalo luno nno mwana tulukyawanvuwa kyokka America yagala dduvaamu ebimujjamu bingi ekonome ye etandise okugwa banywanyi b'emikago baagaana okumuyamba emigdeni ne bano betuyise endagaano nga tulinayo endagaano n'emikwago gye twakola nazo enkolagano ez'enjawulo batandise ofuluma endagaano kyatandikira mu Middle East remember negabaga akatwetaaga security system ya Italy soketukereko mu gundi kati tusoketeeseko n'omurashi ono akatukoze tyaffe obeerawo abawalabu nga temuli mu America oba otegedde ebintu ebyo kati bya America bye bimumenya agamba lefi withdraw n'anoonya mu Pakistan yamugambye nze ndi middleman omulirani kati yo omulirani ensonga zeyalesa amanga be mulimu mugamba blaza nuclear plant yo togiteesaako kati ate America kyekimu ku byagamba abantu oyo talina kukola nuclear kiga nti Iran yalesa ensonga nga ku America ebanga kiremya okategedde nkitegeera ebanga kinamugamba kiriza nti bonna abalwanyi abeetukwega abantu bange abeetolodde awo togenda bakwatako gwe ne munywanyi we Israel mwesonyiwa abantu bange nga abezibolla mwesonyiwa banywanyi b'omukago wali abahuthi simanyi Yemen mwesonyiwa banywanyi b'omukago ba Palestine kati ate America era sikibwe tebikkiriza kigende ensonga Iran ziyaleetedde America za kiremya America wakkiririza ziswaza America bwe kiba kisoboka mukkirize temugenda kuddamu kunnumba musasule amabanja gonna ge mummanja sente zange muzite ate n'ebintu byange gemba banja sente zange ate n'ebintu byange byonna bimwonoonye mu jimbuluno olutalo mubisasulire kati zezimu ku nsonga ettani za Iran ate kyegga nti bino ebintu biringa byakiremya America agenda sasula sente mmeka kwategedde kyegga ne bwazikwata zimuswaza kyekyakubye Israel essaawa zino ekyakubiza Netanyahu mawulire abakata baavudde baga kituufu era Netanyahu alina sente zeyasindika tuziwa abahuthi tuziwa aba Hamas bakole ki to cool down the pressure ye alowooza asobola neutralizinga zino militia groups ezimu ng'aziwane ku ssente endagaano ezaalimu okuwaayo abantu ba Israel be baawamba the other time ojogera ba Hamas be baawamba okubatwala n'abamu mu Bobi Wine tebyali byakukoma mu bigambo mwalimu n'okusasula ku ssente naye nga baziyisa kata na UAE n'aba Yemeni baba wa ssente Abamerika okwesonyiwa emmeeri za Amerika waliwo endagaano eyawandi eyakolebwa wakati wa Amerika ne Yemeni naye ate nga Amerika yo yejjayo nga yo era Yemeni ebadde ekuba ez'abalala naye nga eza Amerika yazirekamukko naye nga mu ndagaano ezo mwalimu n'osasula
obutitimbe bwa ssente. The logic comes in, gwe ogenda kusasula Iran mmeka ku byoyonoonye. Amanga mu nsonga n'abagamba naye kirali tubayo tutambula kyere. Kati mu Strait of Hormuz mugenda kumbulya mubega mmeka. Kiza mugenda tandika osasulira Strait of Hormuz. Abamerika abatali banywanyi ba mikago, abatali banywanyi ba Iran. Nga ono ogamba oluguudo lubadde lwa bwerere kati lwasasulira. Bw'otuula mu kamooli n'ogamba oyo basale ojugire by'essomero essomero lya kusasula naye gw'otuule mu ofisi oga bano ali ku basale oyo wa scholarship oyo mulekwa oyo gwe n'omanya ekikuggisaako bali abasigadde no bagamba fiizi ebyo nabirayini yabitadde ku boodi gw'abadde yeewaga tugenda mukuba tugulewo ku mpaka yagambye amangadde ensonga nno n'ako akantu kwekali kowogganira aka Strait of Hormuz kwekali kange ojja ssa mugenda kukasasulira. Kiba kikulaga mugenda koma tutule on table mumanyi musasula mmeka buli bbanga ki ti ensonga zewaterawo Amerika zonna zakiremya tupolongo vewo kiricho gandi ndabanga Iran ye tupolongo it n'ensonga zeyalesisi zakuggwerawo Iran ye Trump kyayagala bagamba tuve mu lutalo tulangiridde ceasefire nga ne Iran erangira naffe tuluvuddeko engeri gye mulekeddeawo tukuba ye yali amanyi tuve mu lutalo Iran yegenda gambe mulekerawo okutukuba nga naffe tulekeraawo kumbe nedda Iran yega nedda mwe mwatandika otulamu mino duvaamu wabula ffe wemba mwagala tuyisonyiwa okukola bye tukola musoke mukkirize bino logical oli alinga gagwe ne wolangirira nduvuddemu ye tanabivaamu ate alina interest go wabitandika. On top of that nakugamba lwaki kino kati kya baaga ng'ogyeko ebyo abantu bye basomaawo naye buli omu aba n'endowooza ye lwaki olowooza Iran esobola okukeera ku makya neegamba twagala zino ensonga naye nga ziringa ezirimu kiremya olw'ensonga ate badda mu bakalumu bakugamba oyo musajja tetukyamwesiga yagamba tuteese natta omukulembeze waffe agamba ceasefire yasse simanyi Larijani agamba simanyi tukoze atta bantu baffe tutulatya n'omuntu oyo ne baleeta kiremya bo ne basigala nga bakola ebyabwe ebirumya omusajja omuntu bagamba komiya agenda okufa yali aleese strategy ya 1/6 bw'obanga gwe komando obeera n'abakudidde abalala 6 singa nze nfa kyova olaba bigenda mu maaso bigenda mu maaso ne bagamba bakubo kati bakuba Larijani banga yalina emyaka 79 yamusikira alina oba 82 babeerawo bw'ate ye na mukambo singa Larijani kuba ye n'entalo Larijani banga yayingira mu lwa Iraq naye ate oli yaliyo mbazimba ne system ene eriwo nga onogamba fa abalwana revolution ne tuleeta government tukisimba kati ate gwe bakwasizza bebamu kubatandika ate project system eriwo eya government naye 1/6 golika abalala emabega bakugoberera bwofa onajja bwofa ate sibya mwana wa gundi wa Luganda bakona ba mikwano wayitirawa wasomerawa otuse kulle kubejo kebya biri mu so jagala ku level ki very good eyo grooming eyo joyite ne bakulaba omwana naruka nagamba wherever you see America shoot go kimanyi mu Iran babakiriza n'okuyimba omuziki gw'ekizungu simu culture yaabwe wabula for the struggle waliwo ennyimba zaabwe ziri ku social media bayimba mu luzungu n'endongo nzungu naye nga bagamba mu America bayagala America afuna obubaka afuna obubaka tebiri mu kwetoloola byo ebyekikwala bw'obadde weebuzaabuza naye kati bino biri open America oli bwoti Israeli muli bwemuti mu muziki ekika kyammwe yo western styles ze batandise okwadoptinga mukko basoke bakubisa ekikyo oyo China kye yakola America yali tandise okuba ensinga egikozesa firimu ojjukira Hollywood ne China nekkirira mu firimu kye yakola America jukira America ne China bye basinga okugula firimu za America kuza firimu esinga ova mu Hollywood consumer bali mu America ne China bye basinga obungi kati China neemulaga nti ate ze ndeese market eyange nze kenyini nze ndeese industry eyange nze China yayingira mu movie industry bulaza omumeka nini wamutabukako logically nti kati bana abasajja bamanya nti bwe mba nalwana naye n'ebimu nja bikkubya kati n'omuziki baguyingidde Abayirani nagwo gufuuke weapon nti bana abasajja baatu ne bamala ebbanga gwavu nga bastrategizinga ekintu kyabwe more than 20 years nga batunulidde oli omulabe tebagenda ddunnyuka ensonga baleese kiremya paka gye tukooyera bali muli we twayogera Kagame afazali ffenna tufa naye togenda tuwala ggwanga lyaffe teri nsi yali ewambyeko Iran nevaayo mirembe waliwo ezijegezezaamu nyingi
nyingi nga n'abamu ku basinga obukwambe babayitanga ba Islamic Arab Caliphate. Olwo kwa abasajja balinga mbuwarabu nga bakambwe batongoza olutalo ku Persian Empire eyo. Baluma ne bakuba government yaliko ne bagisuula ne baddiza obuyinza. Mukweddiza obuyinza ate batandika nabo soma kalicha nga ono gamba twawambye obwakabaka bwa Buganda. Ne tutandika osoma obuwangwa n'ennono obwa Buganda. Naffe ne butuyingira ne tuswala fekka ne tukomyawo Ssaabasajja n'atuula. Naye nga naffe tufuuse Baganda. Kwega abaali beegezezza mu Iran ojjirya ate Iran yabaliira munda. Nakati ye ekyaliwo. Kati ono America ne Israeli blood brother. America bwetagwa gogwakwamika kutatandikire ku Iran. Terida mufuuka super power. O Iran musajja mulala empire. Twajogera ko long time okimanyi empire yaliwo actually abo bamu kubayina some areas of civilization our Persian empire. Ebyo byokuvumbula abasajja bayina ligase nnene. Bazze balwana entalo. Kituzaayo ku kintu America yajja kutuukiriza mukolo. Already tagenda wangula Iran aveyo nga bwasuubira. Eno si Iraq ebyo twabyogera dda. Pakistan yeno lwaki America yasazeewo kulonda Pakistan ebere nga middleman ye mukwano gwa America gwa Iraq gwa Iran yekka ate asobola omugambako. Pakistan ekyo kyali kitundu kya India ebiseera ebikadde kati bo ne beeteeka mu kirimbu ffe tuli basiraamu naye gavumenti tetufaako okwegaye y'abayindi mu kulwana ofuna obwetwaze Iran yayiirawo nnyo Pakistan omubiri nnyo. Pakistan eyo yayinako bakakensa America yalondalondanga abantu abagezi baatwa kati baŋŋamba kyali akulembera NASA director wa NASA mu Uganda. Kati America erondalonda abantu abagezi okukola mu system zaayo kati yayinako kakensa wa nuclear ali mu Pakistan nadduka kwega yakolanga balina ebi projects byabwe ng'akolera America Bungereza Bufaransa nga akola ali mu nuclear bakola ebyokozesa bya nuclear kati ate nadduka mu America naddayo waabwe Pakistan n'atandika project ya nuclear. Pakistan yebagala ogisiba natti abazungu mugisiba natti ate America Iran y'omu kubagiirawo omubiri kwega omukwano gwabwe mabega ate okuva emabega ne gubanga guli mu kali kampaako nkuweeko. Era bw'olumba balina n'endagaano zaabwe babiri Iran ne Pakistan bw'olumba Pakistan ku eno level oba ongugumula bw'olumba Iran ku eno level oba ongugumula. Kati ate gabi bali abalabo balina biga interest bo babivuddemu bubyo mu Russia n'omu China. Kati Pakistan lwaki ebadde tena bakwogera kigambo kyonna okuvoota luno lwaki tesobola kondeminga Iran. Kyengamba okuyambako Iran ng'ekondeminga America. Iran kiri strategic tolya ne China yayogedde ne balina endagaano nnyingi. Aba Yemen bayogedde ki ab'Hezbollah bayogedde. Logically Iran yaleeta ekintu kyayo kyekiri kye baagambye nti n'ensi kwegawolo gwe ndawulabira analyst kyomu yagambye naye America n'okuswala oswala omusajja tannayita ku buyambi yadde naye gw'okaaba ofaakuuza banywanyi b'amika gw'otandise swala wekka. Ti Pakistan tannayogera lwa nsonga munywanyi yabaga mulinde ekoze wano wendi bagenda kumpulira byalimu ndagaano tuyina endagaano yaffe ya technology GPS kati bamuyita ndowooza beidu waliwo ga GPS system technology wa China Iran gwekozesa yo Iran ekyali muziri endagaano nti ono bwe natukola naye endagaano mu 2020 nampa technology w'emizinga gino ono yone nakola endagaano mu 2023 nampa technology wa satellite system ono yakulagaza emizinga gye gitambula ku satellite yasimanyi weeti naye logical okujja mbu tuzze mu lutalo direct bangamba ne mafene yawerezaako dda obubaka obubukirizo mu Iran weetuli wamma nywera nete yamugamba mbu jangu. Pakistan tannayogera lwa nsonga omu Iran ye nga ye akyalina strategy eyiye gye nagamba nti nze mu my view mu strategy ya Iran mwe muli aftermath nti bw'anaabanga aweweddemu nti kale kati awo kagalawundi ekendedde alina bajja okugamba wamma musooke mugende munkolereko wali ti ebyo byonna biri mu strategy tugaye nti waliwo n'ebyokukozesa bye tusuubira nga tannabijjayo kwe kusirisa kwa Pakistan nti munywanyi tannayogera ate tonnalumba kutuuka ku level yatusayiningisa endagaano nti bw'olumbanga gwono level nzija oba tukwataganya so no tannakuba nduulu kyobola basirise naye ate ye abeesobolera kati Pakistan ekyamuleese banoonya intermediator mukwano gwa Iran oyo nga talina nnyo interest mu lutalo lugenda mu maaso bali balina interest ennene tu mukwano gwa Iran nga byaddala mukwano gwa Iran naye nga naffe tusobola okukolagana naye Pakistan America eyo
ne Pakistan kwega Western world ne Pakistan abayinamu enkolagana era jet ya still we bitabuka America ne banne bali batya India yali nsinene kwega bagituma na sub continent ngeira abantu bangi era kwega economy ya India yeyo ngumate nene bayagala kukutula ku India yeyo jola abazungu balina strategy ekikutula India era ebyo ba Pakistan okukutuka ku India babirimu abazungu kati yo Pakistan yefinga buli yajiwagira kokko mutalo omwenu nulabonga abasira mu kuveeri waliwo watuka ku level n'atulako naye ku mmeeza kyovula balinamu n'akalandirako America simanyi bakimiyo Bin Laden simanyi America yasayinize ne Pakistan simanyi aba Pakistan bagenze mu America waliwo endagaano neze endagaano z'owulira mbu genda kukola aba Pakistan bali mu Europe bakola kwega waliwo endagaano ezo ez'emirimu wakati wa Pakistan ne Western world kyovula bata America ina yeyo opportunity ne banne okumutuukira nga why chaliwoli. However, ekyo tekifa Pakistan ate wansi wa America. Yo Pakistan bwe malo vambize byokwenula yo yalalukirawo ye mwana omulalu ku kyalo. Tata gundi akuyita najje wa tata gundi ne mama gundi akuna agende wa mama gundi tata gundi wo musonga mwasobola okuvuma. Naye nga ye mwana wa ku kyalo. Kyobula ye asolobera nga waga Pakistan yense singa okuba n'abatujju nenga ate Africa ense eyo. Ense otegedde logic. Boogera ko buugezi. Lwasonga bakimanya ate naye ina bamba Zulu. Omuye yasobola kyakalanya naddukire Pakistan baga iteeka lensi yonna ligamba omuntu muwaba omugenyi w'ensi takirizibwa kukwatibwako ensi eyo ng'ekkiriza Pakistan gano si mutujju waffe agira abeeraawo obategedde ensi ate yo yeewulira akabuli ava mu maaki mukwano gwo naye yeyagala nnyo Iran kuba n'abalwanyi abamu abaalwananga mu liberation struggle Iran yabatraininga nga balina ensalo zaabwe ebyokukozesa direct kati ogwo gwabadde mukisa gw'abazungu nti waliwo mukwano gwa Iran nga naffe tuminako akakwate kwe kujja ne baleeta mu Pakistan nga twali mulala asobola kumugamba ebere mu nteesiga omulala gwe baali badde bagamba bonna abale baali badde bagamba amanga them baabwe Iran tabaagala if not baabwe ate ba Iran they are condemning America take mugamba gundi nno wakola bubi take naye mugambako take yeye alikola statement eraga nedda mwali batemina lugende eyo type ya mugambako kyetugamba ne kuwali abasajja ate na ne minister oba wattake oba wasonga sebweru oba byakwirira oli yabagamba bannange mwali tudde ne mulowooza ku lutalo olwo ne luggwanga bukyali kuba gye lulaga eyinza ofuuka catastrophe regional catastrophe kwegamba ekyekango ky'ekitundu ekyo singa temutuula ne muteeseganya ne mumaliriza olutalo olwo naye nga kibanda wettake abagamba amanga the ruling circles ndi bana ate be yali tumye bo balinga bamugane edda ssebo byasooka kwemala amaanyi soko bwe mubadde mugenda kwemala amaanyi deni musoke mukkirize buli omwasi okadde waka neso si kuntuma ngamba oli abiveemu nedda ssebo ate be yali tumye abasobola okugamba ku Iran bonna ate bakonda eminga BRICS countries Brazil Russia India China ne South Africa bonna mikwano gye ne ba friends of BRICS atume yani atume Venezuela gye yayiwa atume ani Cuba mpulira esawa yonna obukulembeze bayinza obuchu America enzo obuyiwa keve mu kyeno kale gende Cuba ze sina buzibu nakugamba Greenland yali eri bakukyusa mu Europe bakugoba banywanyi bakugoba mu Europe Middle East ekufulumia America Africa be bategendeze tuyinza okuddamu laba ba dictator mu Africa ani abagambako was power shifts obuyinza yugeza ne bujuka ne buva mu Eastern world ne budda mu Western world ne budda mu Eastern world Eastern world bote balina kubuzibu afuze emyaka ameka ebyabo si bya democracy bali ku strategic planning twaga tugenda kolaga ne Uganda emyaka 7 boche baliko tebafuddeyo bani afuga oba afuza atya tebiri mu wazungu wali nja anida tukyuse wano kati kirezo obuyinza ebunaakyuka kiri kye twagambye ekimu ku bigendo bya namba mukaga gye twagambye nti continent zigenda taka okwekolera ku nsonga zaazo tujja sanga continent ezimu nga zo zeenywera njaga nga South America yonge eri mu njaga naye beekolera byabwe andi munaye yali badde abagambako ali bibye ensi zitandika ku interests zaazo Cuba bwegaba tutongoza opium towakana Colombia wega tutongoza cocaine gwe giviire Africa wega obotegedde embeere kuziri ensi ezibadde ziri mu bulago bwa America munnange tonvaamu zi Taiwan zi South Korea zi Japan twabuza zo ziri kuki gwolyoka otugambe mwe sawo yonna Cuba egwa
oba tukwatagana nati America egambe sawa yonna egenda kuyiwa government ye Cuba sifudde era sikiwakanyizanga nange kwe kugamba ti bino byonna ebizibu byekyalina yetandise tujuliza Cuba kyenjagala abantu tegeere ebintu ebimu babikolerewo nga tebatugambye bwe baali bagenda okima Maduro baatulaga firimu baali bagenda okima Maduro Trump yagezaako buli kaseera okwogera ti Maduro sawa yonna tugenda kati bagende bakimeryo n'owe Cuba bwe bamala omukima era they should not create diversions ng'essaawa zino tuli kwani ezo bada diversion okuva ku lutalo luno tuli ku Irani kati oli yebuuza olutalo luno lusobola kuggwa lutya one nga America akkiriza ne yeesonyiwa banne kwegamba America nga akendezezza ejjoogoli America sobola kubanga watta banno kwega wanne wabattira abaabwe ate neota conditions ngera zifevalinga ggwe mu conditions yali yamugambye okusanyawo nuclear plants ze ne nuclear gwabadde azimba bamukime bamuwe ekirongole ky'ensi yonna ekikwasaganya ebya nuclear wakiwulidde kikolera abaani kyo kyaba America mukime nuclear wa munnammwe mu mutwale wammwe kyasayiningi wa mumwe muyino osayininga okuba ne nuclear ne Iran nawo ku majampu ne statement bagafe tugenda vani mu ndagaano ensi yonna ekiziyize okukola nuclear Iran nagambye America wenevira mu lutalo Iran egenda kuba ekyusiza ng'era n'akatale kaayo nuclear ngojeko wa masanyalaze sorry ngojeko ebyokulwanyisa waliyo wa masanyalaze waliyo n'ebyo biddagala kitwayogereko totalo erugwa Iran ne mu technology ngo wa health ngo wa simanyi bya bulimi biki agenda kweyonga kuba kati ate yene levels mwalaga bilala ona abadde abaterawo pisto gwasoso okweyambula kakati kyonna kyekiri oli abagamba mu ndagaano ezimu watta ababinoga ne nuclear plant ozookya ezisanyeewo ne bino nti gwe America eri ejjoogo ly'olowooza lyeriganya omusajja okuva mu lutalo akati bwe kiba kisoboka kale jangonjo kyenga wabitandika naye tetugenda kunjooga nuclear plant yefusimanyi forward natanzi etumuza yiri wagamba wazikuba wakubaki lwe yagamba yazikuba ne luno obadde ngo okuba mbu okuba strategic location obadde ngo okuba kyateza omugambo saanyaawo gwe kyasayiningi mwawanze nina eri ejjogo lyembuza nti mwe muyina oba ne nuclear oyo yekka era mu balejuleta bwe kibanga kyakuyamba asiba olunga nti mubi eri ensi era ntalina banaye tumusaanyeewo ffenna kuba mubi eri ensi n'Abamerika abeerenga tebamuyina lwaki gwe omweterekera ba super power lwaki otegedde lwaki gwe omweterekera ekyasooka akidde kuba ye aba akutiisatiisa kuba amuyina bw'aba mubi ffenna tumuveeko kuba mubi lwaki mubi ku balala nga si mubi kuggwe ng'ate bwe tutunya statistics nagga agenda onoonyesa ekyesaziza okutta abantu mu this modern century modern history teri nsi esinga kati America kutta abantu abasajja baatu genda onoonye lutalo kikati olusi America kutandika kunnagashaka we bajjukira kibbomu nuclear Japan genda onoonye ebintu byebadde ng'ekola nakati mpulidde osoma statistics ne ngamba olaba aba tulina kugendera naye ekyo kyebasome n'ettaano where are the collateral damages 19 mu Iran mu Israel be bakafa very good kyokanga ebibuga byonna babikuwa sajja badde abantu mu 19 be bakafa nogamba yogera byoyagala neje biggwera ate ensi egenda enonya possible solution to propaganda propaganda wali neffe tukoze tutya tukoze tutya ffe okujjawo ekyo ekifaananyi mmwe kyemusiigirawo ensi kubanga amawulire gammwe n'ebitongole byonna byammwe naye ffe tulina okupuruvinga duniya kati mu proving ya dunia agamba America ena gundi esingo security defense system esingo okuba eyakabi simanyi mu Middle East China agikuba kati agoge mazima ndize nakubye kyoyina so nze nfuna ebyokulwanyisa byanga by'amaanyi okukola propaganda wo nze nenja nenkuba very good ate twakyogerako nti okwelega kwa America mu propaganda kyekireetedde ensi ezimu okukola ebyokulwanyisa ebikambwe ebyaddala okulaga nti propaganda gwe balimu abo lwonsonga gwotiisatiisa nina ejjambiya nja kukudema naye nga togirina nina kati yo olina ddayo n'agula embazzi eyaddala mugenda ovaayo ajja n'ambazzi yaddala very good gwe ogamba nze simalina security system defense system nina nuclear nina bino oli agenda kudoyo naye akole nuclear akole defense system akole emizinga egiyita mu defense system yojuge ebyamafene gye mwakoma musiba natti n'omutiisatiisa gye yaddeyo okukola ebyo byayina nakati ebibateeka ku bunkenke kati baga Iran yo tetunuulira ku bwetaavu bw'ensi kubanga omwezi mulamba amafuta gatandise okubula kubanga akagolomola kali Iran ekataddeko embeera y'amafuta Iran kyeyagala ate nno nange ne bwe mbanze nange kyembanjagala lwaki ayya
sorry to say so. Gonade mpulira weekend edition ku BBC. Nga bagamba nti waliwo ensi ezimu nga ne fuel pump zitandise okulakinga amafuta. Ne mu America beekalakasa lwa amafuta gaalinnye. Wesoneke Uganda mutwalo nawudde wakati gali ku 5 n'akakaaga kwega tuba fene range olwokuba tulina polling stations ezenjawulo na gali awo naye weesoneko nti waliwo emabega twafunako ebizo ne gayingira akasanvu akanaana gaso ne gakyali awo however ebyo byonna bizeewo Iran kyeyagala era balinga nti sorry tusesonze wemba taata ewaka ng'angula emmere ewaka ne mbawa buli kimu maama nammanyiira nsobola obba mmemmere nammwe abaana lwaki ne mukitegera nti maama wammwe ayina ejjooga ewaka kati ye Irani buli abadde akkiriza nti oyo gwe mubadde mukyatusibako kati yabaviiriddeko ebizibu bino oyo byabagamba aba Middle East byali akubyekubyemu n'abagamba we are sorry our friends and neighbors but we are not targeting you tetuli kummwe tuli kwoyo munywanyi wammwe oyo eyatulumba nkugambye nze baana bange sibalumya njala naye maama wammwe ono kyekizibu maama wammwe ne ssente zange azibba mu nju maama wammwe alina omusajja omulala maama wammwe muwa ssente azigibya kali akavubuka kesitegera maama wammwe kyekizibu nga ntambula enjala ebaluma lwa maama mugambe ku maama ye Iran if not so mutegeere maama mumweso nnyo tutereeza amaka America yawa esawa na munana mu kusooka Trump agamba nti Strait of Hormuz singa teggulwawo ngenda kuba power plant za mwezi onnana ddala ezisinga okubeereza amaanyi oluvannyuma naawe ennaku 5 agenda ayongerayo kiki ekimuganya okukuba power plant yebuuza nti kiki ekiganya America okukuba power plant za Iran esobole okuwalirizibwa eggulewo akagolomola aka Strait of Hormuz amafuta nebya maguzi ebirala bisobola okuyitawo enseeterere etebenkere ebeere mu mbeera eno kati ekisinga obukulu mu byonna ng'oggyeko Trump zonna security and internal forces mu America ezisinga zimaze emyaka egisoba ne mu 10 nga bagamba tetulumba Iran security agencies ezisinga mu America counter terrorism simanyi CIA FBI simanyi Homeland Security ebyo nga batula mu meetings bagate tetulumba Iran okusinzira ku intero gye baba bayina abasajja Abayisirayiri abo be ba designinga ki program ne bakiguza ono Trump bana ba Mossad mu mbeera nti bamulaga tutusula government batukuba ayatola government yegwa kumbe bali abasajja bali bakimanyi nti singa ebintu ebyo tebiko tugenda mu lutalo ne Iran ebiwanvu wamu America egenda kufuna ebizibu kati agencies zino CIA Homeland Security FBI SWAT n'abalala balemererwa okufuna president omuadvising oba mu briefinga ku kino before ono president mulalu twamwogeddeko nti bafuna ekintu ekitategeereka mu kulembeze bwa America naye abantu betwagambye abalinga abawuliriza bye bantu ng'Obama Obama wamuteko naye ekyo pressure ate nno ye n'amagye agamu yagajjayo mu Middle East ojjukira naganedda tugenda kwegaye Middle East operations ezisinga yazigaana Biden bayagala nnyo mutwala mu lutalo lw'Isirayiri lwa Iran n'agaana ne bakutte kino ekijangiri bannaye kyabakitutte mu lutalo kati yafuna intero eya Mossad CIA sina intero ki strategy kyabali ng'alaba kiri implementable kyokka nga bano bamaze ebbanga nga bamugawe we should not invade Iran tetulumba musajja oyo omusajja nga bamulumba kuba ojo bataka simu Sulaiman era Trump ye yalagira Iran nakuba enkambi za America olwo zaali mu Iraq mu Afghanistan Trump naga we should bomb those ga follows what abasajja nga nedda sebo tetugenda kulumba Iran baagana bolumba Iran Biden najja Israeli nga yeepereza Biden ne bimu naagaana Trump najja Trump yalumbya abasajja Trump bw'alumba abasajja yakitegeereddeeyo bali abewaka bulijjo kye bamugamba nti akasajja bonna ogendako mu lutalo ki strategy ekyo ekya short time ne kigaana akasajja kagenda tukosa paka waka Trump ne tuddeyo kuti ayagala baagala kuva mu lutalo naye batya yeeyo prolong tebasobola kugamba tuvuddemu ng'oli tabivuddeeko bongezaayo naye bino bawaawo ebbanga period essaawa 3 essaawa 24 ennaku 7 balina abanywanyi b'emikago olw'essuubi Trump yabadde ayagala duvaamu eno weekend Netanyahu administration ya Israeli bagala tuluveemu nga 9 ogwo ogujja
obotegedde nti kyekibagazo bajja mu lutalo tubyogedde naye lwaki Trump tasobola kumala gabikola nti yakizudde luvannyuma nti omusajja talinga bwe twali tusuubira kati is now buying time kituzzayo ku kiri kye tugambye n'alyoka gatugenda suula gavumenti tutwale eggwanga era nakyembadde mbuuza nti lwaki Trump ayagala nnyo regime change mu Iran kyafiirako ate regime change twakyogera nti webajjawo regime etekukkiririzaamu baleetawo ekigaali ekikkiririza mu byabwe endagaano osayininga busayinizi ate tukagambye no regime eriwo ye yayiwe projekiti yaabwe ennene yali mu Middle East okuwamba Middle East okola nuclear plant zaabwe against the Soviets and others kwegamba okukolawo influence yaabwe awo mu Middle East Iran eno regime ya Iran ye yakiyiwa kati baagala kujjawo eno regime bateekewo endala enekkiriza ebyabwe nga baali baleese gwe twayogerako Shapa Haravi kye baagala nakati kuba Haravi batwala Musaddeke yabibaddiza kati bano ne bakomawo ne baddamu ne babibajjako kati baagala kubajjawo babitwale kati mu ekyo ne kirema mu regime ne banoonya kyokugamba abantu ne balaga abantu interest yakagolomolo omuyere n'aluma embate temujja sobola n'abaleetera kali akazinga simanyiso ngenda wamba akazinga kammwe omugezi ne kituuzayo nti mpozinga waliwo amachona yagala tumunnyonnyole tumunyumize naye omusajja omugezigezi mbyobufuzi era omukulu mbyobufuzi akugaana edda olutalo lulukonye tosobola kuŋŋamba olemeddwa eŋŋanga ennene so amini olemeddwa ekirendo kisuula otandise okujja ku butono ekivaamu ogenda kufuluma bufulumi ogende logically lwaki walemu osuula regimu y'abasajja oba otegedde kiriza tubasobola kiri kye wazoleya abasajja kye bagambe wakati tetugenda tusobola kumenya kintu ky'abasajja okirabye kati naye ino sanyusa banywanyi b'emikago ne banno nobaga nedda tugenda wamba waawo tagenda nasirwa bintu byaffe olina gana nedda ssebo bw'oba olemeddwa nze n'ebyange togenda kukwatako n'akagolomolo kange Katonda sennoonya biki byakkoza osonga yabadde essaawa 48 nga tuli mu mwezi oba otegedde logic bw'oba omusajja olemeddwa mmusuula mu mwezi mu ssaawa z'owadde ogenda mmusuula nti lwaki akola statement bwezityo ezo statement banywanyi ba mikago alina obbalaga ati waali naye lwaki talumba nga bw'obuze lwaki talumba bino byayogera yakizuulira eyo bali kye baamugamba nti oyo omusajja mu shoti ttaamu gy'otwala omutwe bw'otamusuula mulongo ttaamu tugenda kufuna ebizibu essaawa zino balina ebizibu kyokka ekyewunyisa baŋŋambyeko mu America aba authorities abayingo gyeko bano batufuga ba Trump n'abaani bastrategize ba America munda bange bo bali mu kukola program strategy endala kyokka strategy endala bategendeze n'ekigali kya Trump kyonna eyinza okukitwala abategerera America batandise dokkola strategy kuba kali balaba kana kasajja kakonye batandise yiya tuzaako ki kubanga era mu mwezi mulamba twalaba Joseph Kent nga lekulidde ngo akaunta abadde akulira counter terrorist kati n'abamu bali bati bibali mbulago oyo Trump waliwo abakyakuba no impeachment waliwo abagiyimiriza obuyimiriza abagina amaanyi aga mujira mu bideka noyo Trump ali bubi kye twachogera ko nti pressure yewaka kuba tugenda mu midterm election mu America twachogera ko pressure yewaka kati sawa zino kye tugambye ndi mu byonna oberuvuddemu etya obeta ne weruvira mu inofuna ebizibu yewaka by all means bwe ebizibu ebyo byenefuna mwe mulina okunuula economy yaabwe economy ya America eyo bwegwa America eyo girabe ina amaanyi gaaya agadoola ago naye twayogedde nti bino eminywanyi gy'emikago gy'ofiiriddwa endagaano z'ofiiriddwa kwegamba power shifting ogenda mumaliriza nga n'eddoola yeegwa kuba olero waliwo abali wali nga bo bagirinze gikuba abasajja ba BRICS balinze kusuula ddoola nagambye oyo mulasha tatudde n'ekigaali kwega ye ne banne baakunga balina bye batunuulidde wampulira mbu ne Iran ebadde tunda amafuta nga tekatundira mu ddoola ate nga America yateekawo etteeka petro dollar very good kati yo Iran egamba either currency eyo oba tugenda mu kye twayitanga butter trade yensejja negamba mpa golodi bwati buli balo y'amafuta mpa uranium bwati buli balo y'amafuta mpono technology buli balo y'amafuta obotegedde nti yali muno olwampankuwe ne tutula ku mmeeza ga toyina ssente togenda kumpa biri ebapula byabali naye nezo tezikola wange nyina kyenda kyosobola okumpa nange nenkuwa kino eyo enkola ebakoledde nnyo kyekiri ku China esobola okujja negaggo toyina ssente zogenda kumpa naye mpa wali nnimirewo kino oba nsime wali omusenyu mu Lwera tugeze okumala emyaka 2 ze nkuzimbire tugeze kino
nga mbyaddala mugenda mmala emyaka nga 10 n'egyo nga yalina kyafuna nga alinayo kyeyakuwa nti yakimanya ensi ezimu okujjawo bali ba influencer mu bya currency omu mutuukire munoonyeyo enkola eyammwe kati abo banoonya solution yakutujjeewo tutya oba tusudde tutya dola joge balina economy esinga amaanyi China, India, Brazil, Russia kati economy kyesinga amaanyi mu Europe kwegamba nga Russia compromise nga Russia omutadde mu Europe waliwo amugambako kyokka ate bwe tujja mu Asia ziri ezo era Russia egendayo kati ne ziba 3 kubanga Russia ekwata mu Asia kati awo ziba 3 Russia, China ne India oba otegedde ne tujja mu Africa South Africa y'omu era kuba zirina kyokka naye ali ku kigaali ky'abasajja genda mu South America the biggest economy ya Brazil eri ku kigaali ky'abasajja BRICS kyetuga nti economy esinga n'obunene kati abasajja bazirina kyokka economy zammwe basoose ziyuzanga twabyogerako lwakuba nti emintu tujja biddingana twabyogera kugamba olwa Ukraine lulina be lwakwata aba Europe kati ono kifule olwa Middle East naye lumutadde wano banywanyi b'emikago yiko wapi twabuuza bali abagamba tutaddewo billions of dollars jula bawalabu abaali beewagana essente yaabwe tuddewo billions tugenda zimba Gaza obajjukira simanyi sente kata tukuŋŋaanye Gaza simanyi obijjukira ebyo kati essaawa zino Iran yalinga abaga asooka ozimbe ewuwo UAE kata asooka ozimbe ewuwo musooke mwetereeze wammwe kyonna kigenda tuzaayo nti tugenda kumaliriza ng'ebizibu ebiriwo bikutte ne ku ddoola y'Omumerika eyo petrol dollar jannyonnyola abantu gambye Iran abadde agatunda agafunamu ssente totya ne oli ŋŋambizo olegaza ebyo sibimanyi because oli ati kuteekamu nga ideology gwe naakwaga nti okimala ku mafuta erina kuba ddoola kumbe waliyo Iran akulaga nti China wali yagamba nti ekonomi ya China etambulira ku ddoola yo naye China ani yagamba nti ekonomi ya Russia etambulira ku ddoola yo naye ate baga Russia yo musajja asinga osuubula nosuubuza amafuta ne gas munsi yonna ajja neewuwa obusi bwa Middle East obwo obumu tekalina capability developing amafuta wadde kaba kagayina n'akateeramu buli kimu gas na pipeline n'azimba buli kimu n'azimba nga ssente bakawa buwi nga kagagga jukira olitayimu nnyo lunyuunyuusa biva maki naye alina byafuna kati naaba nga kyali alina se ku mafuta ng'omuntu ng'oggyeko kiri kye tugamba aba Saudi Arabia n'amalala gaabwe ge balimu Venezuela ne reserves ze zisinga obungi naye on opening market oyo mu Russia alina influence ya oil ne gaasi ne bimukulaakulanya to a level nti bw'akwata nako ne Europe ekaaba naye ani akulimba nti ekonomi ebadde etambulira ku ddoola yo ebyo byonna tugenda kwongera binyonnyoka ng'olutalo luno America lugitabudde nti egenda otuuka ewaka egenda olya nti n'eddoola egindi bagigobye egenda olya nti gundi yeekutta akutteka golodike n'akatwala egindi ye ne bamuwaamu kino kati Baga tuli mu kumaliriza olutalo lukyagenda mu maaso okusinziira ku byonnyonnyola biraga nti eggwanga lya America lyo lyagala okuteesa but Iran okusinziira ku terms and conditions zewa Pakistan ezitwale mu America ziraga nti America tesobola zikkiriza era yadde zikiremya nti yo Iran ekyagala olutalo lugirawo kati kyayira nga tukikomezaawo oli yeebuuza lwaki America ate olwaleero ng'oggyeko diversion buzibu ki bwebadde n'eggwanga erya Cuba n'okutuuka olwaleero ng'egamba njagala kulumba Cuba essaawa zino kati kuva osotuwa ku bya 5 very good kati ekisinga obukulu mu byonna America teyagala kulumba Cuba lwa Cuba America ekyalina abantu beeyagala mu ntalo nga twagamba ekyagirumbya Venezuela yesi yagala okubba amafuta ga Venezuela naye alimanyi osobola okukwatirayo ne China China neegaana nga ye baagenda mu Ukraine yali emanyi nti bwerumba badro n'emutwala China ejja kulwanyisa bagende mu lutalo owasa ekyo tugeze kuma Cuba setugenze bino ebyo neegaana bayagala okukolayo bakola meeting ezo zebatera okutwalamu abantu ne bayita abakulembeze okuva e Taiwan tebameshoninga kinene obwongo ekyatutta America ekitusizza America Cuba eyagala etakula mu Russia omulasha ali Cuba nnyo
Omurasha n'Omucuba ba mukwano bafuga emyaka simanya 5 mu emeka balawu bato bakazi ba brothers. Oyo omusoviet yabadde nga abakuuma. Ojo twagera ku nuclear crisis eri ebyabeerawo. America tuuka okwesonyiwa Cuba. Ezendagaano ebyo ebyekibuli. Ozi Russia yerete mizinga n'egiteekawo. Era kati bukwateko. America nesala pulisha kana America kyakona unitandika project ya France eyo ne mu Poland. Nayo ngenda ngenda teeka ono ko Russia tetufuddeeyo. Baamalo signing endaga Russia okujjawo emizinga gya nuclear nga America emaze kukkiriza kigenda ku siri lumbani Cuba. Kati baba sajja 1 baagala ku sika Russia ejje mu lutalo komewo enefune business endala kuba eri mu Europe Ukraine Europe kati yo ebyaddala yo bategendereza Europe yinza okukkiriza ne wayo Ukraine eri Russia. Kati yo America akimanyi oleni olibyo byaggwadda omu Ukraine no solution over Russia tewakyali kyakukolera go tukwesonyiye. Kati enoonya bizibu bya Russia birala kwe kugende Cuba egugumulabe Cuba. 2 America ina interest mu Cuba. Cuba yagala goba America bavireyo ddala kyokka beyagala ogoba ina ekikomera kyabwe ekino ekiri kigwantana mu bbe ku ttaka lya Cuba. Kati bw'omugobaawo 5 kiringa nga banagamba abasiba babadde Luzira babatadde ne baddayo gye baazoganyizanga. Abasajja bewasibire Cuba ewe bali abatujju musimanyi yakuba akanyonyi ki yatulise ennyonyi yegundi yatega bomu mu kizi yali atta president w'egindi yali agala kutta papa egindi bibasajja bye baaterekaawo. Cuba singe kugoba mu America tugeze endagaano za mwezi weddeko ebyo biragaano lagalo bye mwateeka mu basa n'ofulume Cuba awo obukulembeze obudibo ne bugaana okuddamu tteka endagaano ezo mu nkola. America ne bakufulumye Cuba awo. Omucuba aba tayina buyinza kwaba abantu be yasibira kuba yesi abavunaana. Okimanyi asobola okutuuza simanyi tribunal n'atandika otta abantu abo. Kati babulabe nnyo. Gade yadawira ni America yagala Cuba. Ngojjeko ekyokusika omu Russia ajje ekyo kimu. Kuba kimanyi Russia bwejjawo interest eziyina. Lwaki yinawo interest nti Russia kiringa unogamba nina omukozi mutabani wa gundi kangambe muganda wange mukozi makaga agumugagga gundi kati ambulira ebigenda mu maaso kati ngaze baga nkimanyi nayo bakansala abange mu kanso wadde siri kansala buli lwetuula mmanya ne fayiro gye bandeete omukimanyi basobola okulira fayiro ya kanso byeteeseza ne byekoze nti ninayo abange eyo kati noono omucuba amini omurasha akimanyi nti Cuba okubeerawo kwe ayina amatu mu Latin America awo nga sinti nkweraliikirira nga onogamba oyo mukwano gwa kisimina munkeka ne mba ne batatasobola kunneegezaamu kyekimulinamu interest esooka nti akimanyi ninawo n'akaana kange akazuka katakuza America omutwe Russia kyovula bakakwatako ya America kimanyi nkwata kano Russia jaguma kuba kano kachaliike kyokka nga wegambye nti another way forward America another round America ina interest ya yo kuba yali yateekawo ekkomera ly'aba mitwe gguba kati ekimanyi singa endaga interest eneefa abo bamitwe gguba bw'abanga omusajja ali wa Al-Qaeda okulumba mu Cuba nga we yalumba Venezuela nejjayo omukulembeze we Cuba ebyo bisoboka olw'ensonga system z'abo abasajja ziringa wala system za Africa nti omukulembeze bamujjayo gavumenti ebeego okujjako nga tugambe nga oga nti omurasha yawulidde najja ngera babikola ku Fidel Castro najja atuulaawo obo kategedde nga bwe bakikola ku Castro eri mu Cuba enkadde naye ekitali ekyo kati kankuweyo ekintu kimu nga tuwunzika mu Africa obuzibu bwe tuyina tekiyina kye tuyita standard invisible force amaanyi agatalabika naye nga weegali bbanga lyonna kuba obute bwajja yayina baakola nabo naye babayiwa bagenda Amini bwajja naye ayina abataleka baali nabo bwe babayiwa bagenda tine Museveni bwajja ayina baali nabo bwe bamuyiwa bagenda you get the logic so twali badde tulina yeekyo ekigaali nga bwolaba mu America tesobola okubeera okuva myaka gya 1700 paka mu 2020 naye nga waliwo force eri emabega ekola ebintu bino mu bapresident muteeka mu nkola kati mu Africa ekyo tukiraakinga alinga yagala okuba nakyo ndowooza alinga South Africa oyo yayina ekintu ekyagala okwefaanyizawo ekyo nti ne bw'aba agenzi waliwo wajja for instance nti president wajjanga yagamba UPE najja asanga ebintu birina okukolebwa nga bye biri mu pipeline so sikujaga nedda kati nze nzikirizawo makino oba tukwataganye kati ate mu bazungu gyekiri nga nebungereza nti owa prime minister bajja bagenda bajja tiwaliwo eri invisible force ekutte system mwe bapikerere kwe mubuukira
abantu bekalakasa president agenda naye buli kimu nekisigala nga kitambula mu bukulembeze kati mu Africa kati obola ne wa Maduro bwe kyali nti wa Maduro batunula bweba ne bagawo wa Mono ye Maduro akola nabaani bamujjako abo either kukwasaganya oba sekyo kugulirira twabogera ko liri mujjeno guno musajja kuzizza akoze buli kimu kuva from nowhere to somewhere buno omulyawo kwa kusubiza ennyumba e Philadelphia bakusubiza obugagga eri nowayo omukulembezeewo kati ebyo kyekiyinza okufaanagana ne mu Cuba nti bano banoonyayo kali kakiriki akayina obuyinza keba kyankalanya kyebalowooza Irani kumbe Irani eyina standard force gye yateekawo okuva nga ne bw'ojjawo Ayatollah waliwo ekintu ekisigala ekiteekawo abalala nti kisoboka mu ggwanga nga Cuba omujjayo olw'ensonga waliwo kye batalina kyetulabidde mu mawanga nga China, Irani nga Russia ti obukulembeze nayo buvaawo waliwo ekyo ekintu ekisigala kikutte system kyetusaba ne mawanga amalala kye bayina ozimba nti president bamutta president bamuse okimanyi waliwo gye bakuba president assassinated eggwanga ne liyiika lyayiika lino lyawa bagita Haiti very good lwasonga president n'akagulupu kebe baali balina obuyinza ne baguliriramu abo abamu ne badduka simanyi biki aba ne bekyebita president ne bamutta eggwanga ne lisigala awo naye waliwo ekirift force nga ne bakera ne bakuba president ne bamutta eggwanga lisigala awo eriri so kati basobola omukimayo Cuba naye all in all lwaki Cuba baginamu interest nene second bakimanyi balina gwe basobola okukwatirako obwongo nga bayagala okukwata oli ku Maduro naye tajja kgendayo bo bagende bamwejjireyo Russia tajja kgenda Cuba tajja bibeeramu kati America waaliwe bamwagala abere mu bitalutalo bibiri era bagamba Iran nyiga sesamu kuletere sente bulungi technology yuno sesamu bakimanya aseesa awe baagala America wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba twogedde ku mwezi omulamba ogw'olutalo wakati wa America, Israeli n'eggwanga erya Iran olwatandika nga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa February omwaka guno gwennyini nga olunaku olwaleero olutalo luwezezza omwezi mulamba n'olunaku lumu tugenda koma wano olwaleero tutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.